Nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo mbakulisaayo mu wiikendi mbakulisaayo nnyo mu ggandaalo mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Mukwano gwange muzeeyi Wumula Hassan Ndugga ya rejectinze yagaanye ssente za mukulu wa NRM bwe babadde mu Kasanda olw'okuba nga yasalawo okunywerera mu kibiina ekya National Unity Platform ng'atambula wamu ne Bobi Wine ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Hassan Ndugga bamufuuye ssente ku sayidi eno eya NRM naye kyewuunyizza abatuuze bonna Hassan Ndugga we yagaanye ssente n'azirejectinga gwe mukwano gwange ali eyo. Baganda bange abali emitala w'amayanja yonna gye musinza okuba nga mutuwuliriza mbategeeza nti mukola ky'amaanyi nnyo. Baganda bange abajja mu comment section mbaagala nnyo, abajja for correction nammwe mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku UG Updates TV mikwano gyange mwenna abali eyo. Omuyimbi amanyikiddwa nga Hassan Ndugga we yabadde Kasanda ng'agenze okuba ng'ayimba bamuwadde ssente omukulu wa NRM we yabadde amaze okupafoominga e Bukuya mu Kasanda district. Hassan Ndugga yalese stage n'agenda n'atuukirira kulu sayidi eri yaba NRM gye babadde batuddeko nga kuliko omusenkulu wa NRM ayambadde t-shirt ya saati eya yellow, ayambadde yellow shirt nga kuliko n'obubonero bwa NRM. Hassan Ndugga we yayimbye ennyo n'akyamuukiriza ekidaala ate ng'ebigambo by'ayimba bikuba bo bennyini faani n'akyamuka ekitegeeza nti babadde bakoonako yabadde alaba nga bituufu nnyo nga naye yayagala dda omuntu abikoonako wakumusibako saati ya yero. Yakyamuukiridde nnyo era ku performance eno ekyamuwaliriza okusikayo emitwalo 10 egya Uganda asobole okuba nga afuuwa Ndugga ng'afuuwa Hassan Ndugga. Hassan Ndugga yamugambye mpulira ssente za NRM zikaawa, ssente za yero zikaawa. N'agamba ku sayidi ya Nuupu ono basooke bamuwe t-shirt emmyufu then awo nja kutwala ssente ze. Hassan Ndugga waatyo yavuddeyo n'agamba yero maani ono yabadde ataddeko essaati eya yero, yabadde amanyikiddwa nga Laban Byakatonda. Ono nno nga chairperson wa Nkonge LC1 yabadde akulitisayizingiddwa n'akondemingibwa olw'okwatendinga olw'okujja ku mukolo nga guno gutegekeddwa aba National Unity Platform ng'atajjidde mu ssaati ya NRM. Kano kabadde kamanyiiro. Nuupu etegese omukolo gwayo lunaku lwa kwambala bimyufu ate ggwe ova eri n'ekisaati kya NRM ne weetaba mu bantu. Olaba nti awo wabaddewo akavuyo ak'amaanyi. So nga we mukutimbidde awo ndowooza ogenda kuba omulaba bulungi nnyo omwami oyo ng'ataddeko t-shirt essaati eya yero. Yakyamuse nnyo ku lw'ennyimba nga womanyi Hassan Ndugga n'okuwanda ebigambo ebikaawa eri gavumenti ya Mwami Museveni n'ogikalakata ennyo era ayina ebigambo ebitali mu butiitiizi yadde bw'abeera abikubawo ng'ayimba. Kati yabikubyewo bano ne bakyamuukirira ne basanyuka nga bawulira omusajja alina waaka ate abakoona ku kinyusi nga n'ensonga gy'akoonako yeeyo. Kati omwami ono yadde ayambadde essaati eya yero amanyikiddwa nga Laban Byakatonda, chairperson wa Ngoobi LC1 district. Kaakati yavuddeyo n'akwata mu nsawo n'aggyayo obumu ku busente, obumu ku pocket money, obumu ku buguzi bwe babawa n'ayagala afuuwe Hassan Ndugga. Hassan Ndugga n'agamba ssente za yero nawulira nti nno zikaawa.
n'agamba sooka ogende wali eri ku side ya National Unity Platform bakuwe t-shirt emmyufu then olwo nja kukwata ssente zo. Omwami mumulabaawo yoyo amanyikiddwa nga Laban Byakatonda yaswaziddwa mu nswazibwa ey'ekitalo ye yakiguddeko. Hassan Ndugga ono amanyikiddwa nga nnyo mu kuyimba ennyimba nga ziri against gavumenti ya mwami Kaguta Museveni ng'ennyimba nga Muzeeyi Wummula, Bintu Bizibu, Ttiimu Tugenda n'endala nnyingi nnyo zazaayimba ng'agezaako okukolokota gavumenti ya mwami Museveni. Tujjukirako mu mwaka gwa 2021 mu kalulu ako yalabibwako ono Hassan Ndugga ng'asapootinga gavumenti, ekintu ekyamudiscouraginga n'okumudiscouraginga mu basupporters be, mu bawagizi be, kugamba kyakuba abawagizi be ekikwe nga balaba omwami ono yeetabye mu kuwagira gavumenti ya mwami Museveni, era ne beebuuza ki ekyamutuukako Hassan Ndugga. Newankubadde yakyuka n'akyukira gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni n'atandika okuyimba ennyimba ezikalakata gavumenti ya mwami Museveni ng'agamba naye Kaguta n'akyuka n'adda mu kibiina kya National Unity Platform. Era enfunda nnyingi nnyo tetujja kumuwaayiriza. Tumulabye nga yeetaba nnyo wali eri ku mikolo egibeerawo wali eri ku National Unity Platform headquarters wali eri e Makerere e Kavule ng'azze okupafoomingira bammembers babeerayo n'olukiiko, babeerayo ne conference, ajja n'akiika n'abayimbira n'abalaga ku waaka n'asobola okuba nga yeddirayo Hassan Ndugga. So ono kye yakoze gavumenti ya mwami Museveni oba abayero ku mukolo ogwabadde e Kasanda Bukuya bakiguddeko. Kye yabakoze enkoko ekikola bwana bwayo, gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Yabakubye ebigambo bonnyini ne bava mu kunyiiga ne basanyuka busanyusi ne batandika n'okwagala kumufuuwa obufuuyi ssente, ekintu kye yagaanye nnyo n'agamba nti ssente za NRM zikaawa. Ngenda kuleetera omulala eyakyamuse nnyo nga manyi abantu bwe bayingira ebyobufuzi bakyamuukira, nze njagala kuyingira National Unity Platform, alaba mwe muli amasannyalaze, alaba mwe muli omuliro, kati najja ngenda mubaleetera. Yamaze ssente zamusinze obuzito ate nga yabadde ayingira ekibiina twamugambye ng'ekibiina kyaffe kino okiyingira naye ffe principles, terms and conditions ziriwo eziti. N'agamba nti ye naye twamulabyeko mu kivulu kyawo nga alina bye yayise abamuwadde ebikutiya abayero. Ngenda kuba mubaleetera mulabe ekyamutuuseeko. Tugenda kuba nga tumuleeta. Gwe ky'oba okola subscribinga busubscribinzi, sharinga, commentinga. Ngenda maaso n'obajukiza nti aba Pure Organic bakutegeeza nti no gwe n'ekirwadde ekyalusaze kikutawaanya bakubireko ku nooti 7 nooti 47 91 7 nooti 8 nooti 7 nooti 47 91 7 nooti 8. Bagambye nti half dose ebeera ku $5,000, full dose ya $10,000 gyokka bwe giti. Be baganda baffe bano abateekamu ka data bagezeeko tobeereyo ulcers nga zikufuukidde ekizibu. Bagambye olumizibu olubuto, wulira ekikeeto kya buli kadde, olubuto lukunyoola, ogenda emmanju buzibu, bakubireko gwe mukwano gwange ali eyo, bagenda kuba nga bakolako bulungi nnyo. Nyongera maaso n'okubaaniriza okuva mu weekend, kuva mu ggandaalo, nkiwa buli kimu kyakugendedde bulungi, weyafuniddeyo obuzibu, Mukama Katonda akusaasire era tukusabira osobole okuba nga ovuunuka obuzibu obwo bw'olimu. Mwebale nnyo, mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo.